Ben akuteekedde the Might YPA Agro Business Forum nakoze omwezi nga 26 January ono yennyini gwe tulimu 2024 ku YPA Plaza wano ku Lubaga Road. Nkwaniriza ali ku BBS Telefina musajja wa Kabaka birimu ye matovu zikalidde mu programu eno lutindo olukugatta ku nsonga ennyingi ennyo naye olweggulo olwaleero lutuyunze ku faamu ey'okulundisa obukugu naye ng'essira liri nnyo ku bisolo ebiyitibwa embuzi. YPA bakuseseetula okujja ku mbuzi emu 207 zetumanyidde mu maka gaffe zetusibaawo ku muguwa n'ozitwala ku ttale n'ozikomya akawungeezi ate omulimu n'ogugaziya ne gufuukira ddala omulimu. Kaakati nno ky'olina okumanya embuzi tebulwanga kaagigula era ndooza ennyama y'embuzi yesinga n'okuseerebwa. Nsanyuse nnyo okulaba Obed Ben. Nsanyuse okulaba ssebo. Weewaawo ssebo. Oli otya birimu ye? Sirina tabbu kasitamba nga mpeereza Beeni. Simanyi oba erinnya eryo. Bekikwatako baategeera nga bali kutuuma kikitegeeza. Ate olunye tebaali ntuuma. Naye nze bwe ndalaba Mukama byankolera. Byonna ne bimukwasa byonna birimu ye. Kaakati nze bwe ndirowoozaako ne ndikussaako ggwe ng'omuntu manya nti oli full package. Birimu ggwe birimu ye byonna birimu ye birimu ye matovu bimulimu. Kakati naawe bikulimu. Sseruganda oba Naluganda ali ku BBS Telefina otimbe gagadde amanya n'eddoboozi. Nze Obed Ben ssente baba mufuna mpola musajja wa Kabaka atakongola ntula ate nalunda embuzi. Mwaka 2024 omutwe gugamba tufuna emirundi 24 kuba omwaka guli 2024 tufuna emirundi 24 mu 2024. Bw'oba obadde ofuna mutwalo twagala omwaka guno gugweko ng'ofuna emitwalo 24. Bw'oba obadde ofuna akakadde kamu twagala omwaka gugweko ng'olina obukadde 24. Kati Sseruganda simanyi oba obadde ofuna buwumbi, bw'oba obadde ofuna obukadde 10 funa obukadde 24 kisoboka kubanga ebitundu 85 research alaga ku bagagga be tulina mu nsi eno ebitundu 85 bonna bakoze enkole tebazisikira bajjajja tebazibawa wabula bakoze eki bakoze enkole. So naffe tusobola okugamba nti no mwaka tusitule tukyuse obulamu. YPA babatumidde nnyo bakakensa mu kintu ekigambo ekikwatagana n'embuzi. Embuzi bwe yabula edda ku YPA kubanga ate ffe twagizuula. Embuzi kigambo okubula bwe yabula yasubira ku YPA. Era by the way nze nina nesiyo legamba omusajja yayiya Uganda Court of Arm. Yes. Teyateekako nte teyateekako ndiga teyateekako mbizi nakyo kyogere. Actually bw'aba oli akasolo k'eggwanga kandibadde embuzi si kiri ekirala naye akaliko mbuzi ngabi. Omusajja ateekako Uganda Cob. Yes, Cob. Uganda Cob y'embuzi ey'omu nsiko nga bw'olaba nti embogo y'ente ey'omu nsiko y'ente yawaka. Ente embogo y'ente y'omu nsiko era olwokuba ya mu nsiko yeeyisa bya nsiko naye nga bifaanaganira ddala bulungi nnyo. Kakati n'engabi eyagala okufaanana endiga kituufu naye Cob efaanaganira ddala naki nambuzi. Kakati kyova olaba nti buli ssente ya Uganda eriko Uganda Court of Arm. Kati ekitegeeza ssente zaffe ziri mu mbuzi eyabula kati ate baba YPA ne mugizuula yabula ekigambo mbuzi yabula nebulira ku YPA. Kyova olaba tukkiriza nti Katonda ng'alina ebintu by'anaasitula. Nakunyumizaako olumu nagenda e Germany omusajja nambuuza ovaawa konze nva Uganda naŋŋamba Idi Amin gyali. Nange kyo Bulaaya bakimbuuza. Neŋŋamba after all these years all you can ask me is Idi Amin. Idi Amin. Lwaki tombuuziza embuzi gye ziri? Lwaki tombuuziza embuzi ezisinga okuwooma mu nsi yonna gye ziri? What man does lives after him. Wow. Yes. Tusobola okugamba nti kakati tutwaddewo embuzi ne tugireerako
embuzi netufuula abantu eb'enjawulo netubanga ekyobugagga kye tulina ku nsi kye tuteekayo ng'aba YPA ng'abannayuganda ng'abantu basaabasajja ne tugamba katukyusa obulamu nga tukozesa ebyo bye tulina obutali ku importinga buli lw'oimportinga ekintu kkiriza obagaana nanyini kukikola akola amagoba kusinga gwa kiguzi kubanga gwogenda kusuubula busuubuzi bwekiri kati buli lwobanga ekintu ky'okozesa kyeweesigamyako inkamu yo kiva bweru kitegeeza nti owebweru agenda kusigala akusinga kubanga yakutegeerera ku ssente mmeka z'ogenda ofuna so munnayuganda ali eyo omwaka guno tulese projects ez'enjawulo tulina project gye bayita the mighty YPA pasture project the mighty YPA pasture project obusukkulumu nga tukola essubi nga tukola omuddo nga tukola emmere y'ebisolo esukkulumye mu ngeri ey'enjawulo tukola ebya bulijjo mu ngeri ya njawulo nekitufuula ab'enjawulo naye nga bye tukola bya bulijjo mbuliraayo mwami birimu ye ekyalo kyonna gy'ova oba mu Kampala oba mu kyalo tawuni ki gy'omanyi nga woteeri ebikuta bivunda eby'emmere bayayaanira biyayaanire bagenda ne bagula ebikuta ebyo ebiwata n'abiteekamu ebiwata by'emmere n'abiteekamu transport ng'abisasudde eri gy'abijje n'agulira nga birimu obuveera birimu evvu birimu emisumaali birimu emisumaali n'ajja n'abiwa ente kubanga talina alternative talina kiddako teri bikuta teri biwata bigeza nte tebiriyo ekuta bukusi yes naye tefunamu tegenda kwongera ku size tegenda kwongera ku mata ekuta bukusi so it is survival nga bwe tulya junk food exactly n'okkuta bya bbeeyi n'okkuta ne bano ne balagaalidde bya bbeeyi babiderivalinze naye ng'omubiri gukoze eki kati bannayuganda tulaba obwetaavu obuli mu muddo ogwo kyova olaba nti buli katawuni mulimu abakolekitinga ebikuta buli luguudo wali ebisagazi osanga babitemye biri ku kkubo tebidibangako tosangako bikalu osangawo bibisi entuumo bweti ezo zonna ssente nemanerwana nabo but that market has been virgin for a very long time nti ebadde market eyo tewali agirowooza nako paka YPA tugambye no 2024 tuteeka okufuna emirundi 20 mwena netuleeta ensigo za buli kika kya muddo ensigo buli kika kya muddo kyewali olowoozezaako tulina ensigo yaakyo oba bisagazi sugar napier ekyo kisagazi tulina sugar napier ne super napier pakchong ekyo kisagazi tulina leukemia si leukemia wabula abalala bamuyita lukina tulina chloris guyana tulina lablab tulina mukuna tulina alfalfa tulina desmodium destotam tulina brachyria molata prata gyonna middo egyo gyonna middo gyenjogerako tulina african foxtail centrosema buli kika kya muddo kyewali olowoozezaako tukiyina ate ne tukuwerako n'ensimba kakati nolaba ate wasinga okunyuma we wano nti omuddo guno bw'oba ogusimbye tegulina ttaka gwe liboola kyegwagala mazzi kukwata kasita gukwata bwe guti omusana ne bwe gunaayaka ne gukala ebikoola kasita enkuba etonnya emirandira giddamu ne ginywa ne guddamu ne gutojjera tegerekese kati gwayagala okuba ng'ofuna buli kaseera nga tokendeezebwa kitegeeza ogenda kufukirirako mu biseera ebyaki ebyomusana ne kakati nga wano mu Buganda mu Kampala Katonda yatuwa twafuna so kakati omanya nti egwo gutadde bw'osimba otema butemi nga gudda nga bw'olaba pasikalamu waliwo asimba pasikalamu emirundi ebiri actually bamusimba n'alanda kati nga mukuna omusimba n'alanda so bw'omusaawa ogenda otunda nga yaddamu asituka noddamu n'osaawa noddayo n'otunda n'asituka buli myezi ebiri obeera otunda ekemu evaamu bells ebinywa tubiyita bells ebinywa abaserekako ku nnyumba ez'essubi muzijjukira nga tusiba ekinywa ky'etteete walinga ku masiro olaba ebinywa bimanyi kakati buno obutono buno ze bayite enjole kati va ku njole waliwo ekinywa ekyo kyeweetikka ekinywa kya kilo 10 ku 17 bakigula nusu mutwalo
ekisinga okuba ekyalayisi kyangu kyakuweza nno nnyo yiikeemu eyinza okuvamu ebinywa ekitone nnyo 200 ng'olwo tebyayaze byaganye olusaawa ekeji 200 n'ebisatu biwera size milioni 2 kati anti ziba milioni 2 ekitono ku muddo obuddo togukoola teguyina babbi okujjako ng'ente yewaguza neyingira naye neyimba tagutegeera oba bikyero alabika seraakuze yayengedde naye buno si bulo kyalika biddoddo biri awo tabitegeera oyo brakeria mulata plata kyekifuta mu Luganda ate ente ne bwekutwa negenda ogulya nti era nsolo zaffe era bwemala okulya ng'era guddamu kukola nga gumera so tolina loosi gy'ogenda kukola osigala ku TV nga biri muyenga okola ng'eri omuddo gwo gukola sente teweetaaga kuteekayo asikaali ezo ensigo muzirina ensigo tuzirina ate ekisinga okunyumira mu kana akazannyo nti n'omuddo tugugula omaze ogulima oguwezezza ebinywa byo tukubire kasimu kubanga kakati essaawa zino oda ze tulina tetusobola kuzikola tutya twagala kukola kiweya house wali ku lw'emityana ebuloba nga tutaddewo buli kika kya muddo mu pasture nga ready to consume for animals tulyoka tu processing concentrates zino za nkoko zino za bumyu zino za ki zino za buli kika kya kisolo nga tukikolera ebyokulya bekisobola okulya nekisobola okubanga kigejja nga tukozesa nutritious feeds zino so kitegeeza gwalimi omuddo ng'olina eka zo 2 buli myezi 2 osuubira milioni zo 4 bw'odividingamu emyezi 2 kitegeeza buli myezi ofuna milioni 2 kakati era ng'ogamba nti tokubisizaamu emirundi 24 kyova olaba twategese n'omusomo ennaku z'omwezi nga 26 wali ku the auditorium plaza wali ku Jinja Road opposite KCB Bank 26 January 2024 tuli luddawa omusomo the plaza the might YPA Agro Business Forum yes the might YPA Agri Business Forum tugenda kuba ne bakakensa mu muddo tugenda kuba ne bakakensa mu nte tugenda kuba ne bakakensa mu mbuzi bwenjogera embuzi omanyi kyetegeeza ekisolo ekisinga okufuna sente tugenda kuba ne bakakensa mu mubisi gw'enjuki by the way bwoba nga waliyo projects enyangu nga tezikola sente bagiyita beekeeping enjuki tuzirina mu ggwanga nyingi naye ziri eyo mu ttale gye zeekolera omuddo zeekolerayo amaka zibeera eyo bwe zifumba omubisi gwazo ne zigwenywera ne ziddamu ne zikola omulala ne zigwenywera kyolina okukola kyeki ogenda kufuna tiketi yo ya $5,000 egya Uganda gyokka gwe memba wa YPA nga gw'oli memba ogenda kufuna $1,000 wagindaba 3 ogenda kubanga oyingira ogenda kulya wali omuchomo ojjamu ne kasente akokulya ku muchomo gwa YPA ogw'embuzi tugenda kujikuterawo wali omuchomo gw'embuzi ogunyweko twagala kukola nteekateeka tulabe nga tufunayo ne ku bucaayi obwa amata g'embuzi twegamba tubeere nga tuli mu fiiru ya agriculture nga naye tutransforminga omulamu omukulu ogw'omwaka guno ogwa koota esooka tugenda kuba twogera agriculture to agribusiness tuva tutya mu agriculture ne tudda mu agribusiness kyeweetaaga kwe kufuna enamba z'essimu zino zengenda okwogera enamba y'essimu esooka Sseruganda oba Naluganda nti ne bw'oba toyagala kuyingira bya bulimi osobola okufuuka broker oba trader oba omusuubuzi ng'oli wakati awo bamala okubifulumya nga YPA kyetukola by the way tulima naye ate tusuubula n'okusuubula kyovala tugula embuzi tugula omuddo tugula n'omubisi gw'enjuki bino bwe tumala okubirima ne twongerezaako bye tuguze ne tubiprocessingira wamu ate ne tutunda ne twongera okufunamu sente kati gweosobola okuba ng'oli investor ayagala okuba ng'oteeka mu channels ezo jangu mu musomo guno osobole okuba nga weeyingirirawo tiketi zino ziri online ku www.youthplatformafrica.com ate era bw'oteekamu ennamba z'essimu zino ogenda kuba nga ofuna tiketi yo wano ku ofiisi Rubaga oba online 0703 0 emirundi 4 esembyayo 34 0703 0 emirundi 4 34 enamba nyangu nnyo nti ne bwobaka boda twavuganga boda nga obusimu tubuteekamu element bwe tuti naye obeera owuliriza akanamba n'okakwata kati ne kano kakwate 0703 0 emirundi 4 esembya 34 oba gwali mu side ze Wakiso Nansana n'ebitundu ebiriranyeyo tulinayo office awo ku Narvule stage kuba ku 0753 24
lukaaga ataano namba nyangu nnyo nti 0753 24 lukaaga ataano songa gwayagala ekifo tugenda kubeera wali ku the plaza auditorium opposite KCB bank ku Jinja road abamanyi club amnesia we yali abamanyi ministry of education abamanyi amafuta ga petrol abamanyi KCB bank branch bw'otuuka waawo n'ogamba the plaza eriwa naye twanguyizeemu bwemba sigenze ku mukutu tiketi nsasulira we walala osobola okusasulira ku namba z'essimu ngenda enamba zino zengwenda okusomera bw'ozikuba direct oba ofuna tiketi yo bakuwa channels bakuwa merchant code oba ne bakuwa enamba gy'osobola osindikako akasenteko noba nga ofuna tiketi yo online noba nga olunaku olwo bw'ojja tiketi yo gy'olagayo noba nga olunaku olwo bw'ojja tiketi yo ogisanga ekulinze 0753 eno namba nsoma y'ennansana 24 lukaaga ataano 0753 24 lukaaga ataano oba 0774 313 5 51 0774 313 5 51 enamba ezo zensoma ziri ne ku screen yo ogenda kuba ku 0703 wandika 0 emirundi 4 sembyayo 34 obanze kamako nyini kamakogera bobanga oyagala okunfuna mu inbox ogenda kunfunira ku 0772 kati emujibuke tandika 2 3 4 5 8 mukaaga namba nyangu nnyo 0772 emuto gibala 2 3 4 5 8 mukaaga oba ontukako sente baba mufuna mpola omwaka guno omusajja omu kastore kano ne bwenkanyumya emirundi nga mutwalo sikakoowa omusajja omu yali mwavu lunkupe naye nga munywa walagi naye nga ategeera kituufu kati nga kwasa tumulumu oba kulusooka ng'ava mu nkuuka ndowooza era ng'anyweddemu ng'ava kawuuta mwaka awuse ku ngule kati ng'awuse ku ngule atambula ndowooza yali akatuka nga kabaka Ayagala ng'ali ne munne zikookolima kaakati ndowooza empologoma eri kuba waliwo ekifaananyi ky'empologoma eyo empologoma eri awo neva mu kibumbe nefuuka yennyini live mpologoma neeramuka kaakati bw'agyetegereza bw'ati n'agiraba ng'enjala egiruma nga mpologoma ya ddala nga si kiri ekibumbe kaakati kyava akutamu okusiba obuwuzi bw'engatto munne gwe yali naye n'amugamba muwalagi mwabaddemuko ku njaye kakati gwosuubira ogenda kudduka oleka empologoma obwongo bukwesera buddawa anyweza obuguwa ono n'asirika n'amala okusiba obuguwa bwe yabumaliza n'amugamba nedda nze seetaaga kuleka mpologoma neetaaga kuleka ggwe kennyini bwe nkuleka empologoma ekwata asigaddewa mabega 224 mwavu munange weetaaga okubanga oleka muno emabega obwavu mpologoma bw'oteerwa nako bukwata oyo asigadde emabega ekyamazima gwe bwe weerwanako naye ng'oli mu kifo kibu empologoma esigala ekulya nze neerwanirako wano n'obeeraawo weetaaga okutanula ebigere bayibuli egamba nti abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya tegamba nti bazikirira lwa kubula ssente tegamba nti bazikirira lwa mbeera ya budde bazikirira olw'okubula okumanya lwaki tonoonya kumanya kubanga okumanya eyali omugagga ago bakyayogerako ng'asinga obugagga yali musajja mugezi era ng'ekyamufuula omugezi kubanga yawulirizanga nnyo kati kitegeeza bw'oba n'amagezi ebintu bigenda kugondera noonya okumanya mu 224 osobola okukyusa obulamu beekeeping goats project bwe tuba nga ffe tusobodde okulunda embuzi ne tutuka ne ku sse erirundirako abalala kati nga tuli ku sse erisomesa abalala butya bwe beerundira ate gwe okutandika okulunda obulunzi ezizo ente ogula amata ga 200 naye nga buli lunaku wandibadde osobola okufuna ente nekuwayo akayana nekuwa n'amata ga buli lunaku you save and you sell ontegeera pasture nga business osobola okubanga gwe toyina nante toyina mbuzi toyina wadde akamyu naye nga kyolina gwe muddo oyina ekisagazi kyo oyina ekitobazi kyo oyina ekitaka kyo wagula ka poloti eri nakifuma osobola okuteekamu akataka kano n'okasimbamu omuddo ne gusobola okubanga gukuwa akakadde ne gukuwa obukadde 2 ne gukuwa obukadde 3 bayiza we n'atalina ttaka osobola okupangisa ettaka YPA buli eka ya 50,000 omwezi
just 50,000 an acre per month. Kakati noga emitwalo 5 opangisa ka room ka 10 kwa 2 nokapangisa milioni 3 ni wano mitwalo 5 nosigamu omuddo gwa mitwalo 6 nokungula milioni zo 2 okumala ebbanga toddamu kusimba toddamu kulabirira gwe kasito osiba ettaka eryo nga tewali bisolo biyingira obeera ng'oli sorted. So weetaaga okutandikawo omulimu. Ffe tukugamba bw'oba tolina capital nga YPA kubanga ffe tulwana kumufuna mpola. Bw'oba tolina capital atandika bintu bino funa enamba z'essimu zino tukufunira emirimu. Waakiri bw'oba ng'olina amaanyi go otegeera bulungi nga ky'otalina ze ssente funa enamba z'essimu zino tukufunire omirimu. Tulina mikwano gyaffe okwetooloola ensi yonna mawanga ag'enjawulo mu Uganda wano nga tetusobola kulemererwa kufunira mulimu gw'otandikirako bw'omala ogufuna n'olyoka ofuna capital gw'ogenda okugira ng'okozesa okyusa obulamu bwo. 2024 tulina eddakiika emu yokka. Eddakiika za BBS zeezo wano saagulawo kibanja baatuyamba omanyi twebaza nnyo BBS management nti baategeera amagezi ate ne bayita amagezi gajegayera ali abantu okulima n'okulunda gwe mulimu ogusinga obukadde. So akulembera embuzi abeera mabega zo ne zikulembera nga tezimanyi nti azikulembedde aliwa mabega. Ekyo kye bayita obulangira n'obumbejja. Bw'obanga gwakulembera tiimu gw'olina okusooka ku front line toba jeno abeera eri mu tent tabeera ku front line leka embuzi zigende ku front line gw'osigale emabega bwe bugagga obwe twogerako. 2024 tuli ku Auditorium Plaza wali ku Lubaga Road ennaku z'omwezi mana ku Jinja Road ennaku z'omwezi 26. Office zaffe zikyali nzigule naye ng'essimu yo ye office esookerwako gibongere teekamu buteesi kigambo YPA GOTS YPA gwe kasotekamu ojja kuba tonamalayo kigambo mbuzi nga YPA eze. So tekamu YPA likinga sharinga followinga osobola okuba ng'otegeera ebigenda mu maaso. Naye namba z'essimu zino nkulu 0703 eno namba yansoma ya office ye Rubaga 0703 0 emirundi 4 34 0703 0000 sembyayo 34 oba kuba ku 0753 bibiri ana lukaga atano 0753 bibiri ana lukaga atano. Nsaba mukama abankuumire atakuumira mpeera tusinkana olundi agribusiness forum olunaku lwa 26 ejja kuba Friday lumyuse emitwalo 5 gyokka gy'okozesa okuyingira ate osobola okubanga ogattako ebyo by'omanyi. Weewaawo kandeke omugagga ono w'embuzi eyayolekezebwa mu mbuzi n'azikugukamu naawe ayagala ofuuka omukugu ofuuke binojjo mu mbuzi nkwagaliza akaseera akalungi nga tusinkanye mu musomo ogwo ennaku z'omwezi nga 26 tujja kufunamu okusingako omusajja wa Kabaka Birumbe Matovu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale. Oluvannyuma lw'okutalaga amawanga nga China, Kenya, Tanzania n'amalala ng'ayigiriza okulunda embuzi, omukugu Obed Ben agguse mu kibuga Kampala mu mwoleso gw'okulunda embuzi ogutuumiddwa The Mighty YPA